ani yaleta ebisiyaga mu Uganda si Museveni si ye yabitongoza mulyoke mutwesibeko kati kamba buli eyo kino ekintu bwe kibanga ebisiyaga bye bigenda okujjako Museveni bimujjeko nkiddamu bwe kibanga ebisiyaga bye bisobola okujjako Museveni ng'amaze obbirya bimujjeko ye kati njagala mbuuze mu bannayuganda abasajja bazze batandise okutudayivati nga batuze no nkugambye bagambye ba making sure nti bakikubisa his excellency ulira Kenzo omusiyazi wali ne famire ye era tambulanga bwayagala nakola byayagala naye nga musiyazi John Bosco Kibalama atali musiyazi yabuzibwawo ne banne damulira babuzibwawo ku kisiyaga n'ettemu eriri mu Uganda kiki ekibyeri kiki ekibenyigiriza ennyo bannayuganda ekisiyaga ogendayo weeyagalidde Kyagulanyi Robert Sentamu yazaalibwa kubalumya mitwe kubanga bo balowooza nti obuzannyo basobola okumukubiramu buyinza okumusuula bannayuganda bamukyawe. Bannayuganda okumanya baagala bagambye nti ne bwe kiba kisiyaga nga kigenda kujja mu ggwanga kasita kiba nga kigenda kujjako Yoweri Kaguta Museveni bo bamalirivu n'okukikkiriza kijjeko Mwami Museveni oluvannyuma Kyagulanyi Robert Sentamu aneetereereza eggwanga amale aweera ebisiyaga ebyo. Kino nno bakikozesa kwagala kusiiga Robert Kyagulanyi Sentamu nziro kwagala kumwonoona mu bannayuganda. Robert Kyagulanyi Sentamu akugamba ye talina buzibu kumwogerako byonna kubanga yagenda okujjambya obufuzi ng'akimanyi ebigambo bijja kwogerwa ng'akimanyi ajja kusibwa ng'akimanyi ajja kuwaayirizibwa byonna mu byogera naye ye tabitidde. Yakugamba lwatu menshoni ye yakujjako Museveni oba atya abakozeseza okwagala okukuba Robert Kyagulanyi Sentamu kyannaku nti ate be basiyazi nnamba emu. Eddie Kenzo aweereddwa ddiiru y'okusaanyaawo Robert Kyagulanyi Sentamu ng'ayita mu nnyimba era bamugambye awandiike ennyimba nga zivumirira Robert Kyagulanyi Sentamu okuleeta ebisiyaga mu ggwanga Uganda. Bannayuganda kye beewuunya nti olwedde Eddie Kenzo ali mu gurupu z'abasiyazi talinayo lunaku lwasobola kugamba nti yali amiitinzeko ne Robert Kyagulanyi Sentamu okuyiga ebikolobero ebyo naye gwe bawadde eddiiru atandika okuba music ng'avvoola Robert Kyagulanyi Sentamu nga bw'aleese ebisiyaga mu ggwanga. Abo bonna nno bakozesebwa kwagala kuzikiza linnya lya Bobi Wine naye sooka weebuuze nti bameka abamweyimbyemu ne balya ensimbi za Mwami Museveni empitirivu obungi ani yali amuwangudde n'amumegga. Kitegeeza nti nabo babakozesezza bakole bye bakola naye nga bagenda kugezaako bikomaawo bawunzike ng'era ssente za Museveni balya za bwereere kubanga bannayuganda bo baasalawo bamanyi kye baagala. Kiki ekibenyigiriza ennyo bannayuganda ekisiyaga ogendayo weeyagalidde ekisiyaga ogendayo weeyagalidde mpaayo omuntu mpaayo keesi yonna nti omusiyazi yalepinga omuntu jimpi bakusanga oli mu bibyo ne bakukwata ne bakutwala ne bakutta 18 tebalabikako jjo twalabye emmotoka eri mu kutimbulula eri mu kuyiwa emirambo eringa eyiwa omusenyu gye baali bakweka baagikaza bali mu kuziika ku byonna kiki omuntu kyalina okutya. Olwaliro ne bompa Bank of Uganda sisobola kugenda mu kisiyaga naye ate oyinza okuba ng'oli ku bibyo drone n'okusalako ne bakutwala n'obula ku byonna bannayuganda kite. Ettemu eriri e Uganda obubbi bw'amataka effujjo ly'Abanyarwanda ki ekizibu kya bannayuganda ku byonna. Olwaleero tuleete Baroti ekisiyaga ne Museveni ani abaavaawo olabe ekisiyaga bwe kimuli akalulu. Ekisiyaga tekyetaaga tteeka mu Uganda. I repeat
ekisiyaga tekyetaaga tteeka mu Uganda. Okugoba ekisiyaga mu ggwanga Uganda biri ebintu ebi buwangwa na nnono, ekyo kimu, bitambula bibiri, 2 in 1. Ekirala kutya Katonda kalasi. Ebintu ebi babadde baagala kwokesa His Excellency mu bigambo bye kubanga bakiteekateeka. Babadde baagala addemu addeyo ku bbaani ya myaka 10 kubanga His Excellency okuyingira Bungereza Museveni aba taliiwo, ennyuma eba etekena. Wulira, His Excellency n'addamu ebibuuzo era ng'oyo yasoma bw'abeera. Naye mwe banaye lunaku lumu ngenda bawandiikira akatabo bakayita Watayiso. Mujja kumanya ebintu kuba waliwo ebintu bye sisobola kuyogera wano nga sisobola byogera ate nga muna sisobola bajja mu bubokisi mbabuulireko. Kati nja bakubira akatabo, nja bawandiikira akatabo Watayiso. His Excellency yabazzeemu ebibuuzo bonna ne basigala nga bonna buli omu atomeregana ne munne ye n'agenda. Babadde baagala muzza mu bbaani ya myaka mirala 10+. Namaliriza nga bonna abazzeemu. Kati olwo ate bo nno bakitegeera, ba Museveni bakitegeera era bamwekunkumula bagamba bannaye. Kati baagala bikyusa bakwate bannayuganda eri wansi babalimbe. Kino ekintu kyalimu bannaddiini Bugingo kye yali atambuza. His Excellency n'asirika. Kati bakimuteze ku BBC. Do you know why? Waliwo bamafia abali mu Bungereza abakolagana ne Museveni okutukolonizinga kubanga tetufunangako independence. Baagala kuyimira mu kkubo lya independence. Mukitegedde bulungi? Museveni ne bamafia b'e Bungereza abatubbye ebyobugagga by'eggwanga Uganda abatufugisa Museveni. Uganda yabeerako independent emyaka 9 ejamini. Baafuba nnyo ne batu emyaka ene ejja Ssekabaka Muteesa ne baleeta Obote kubanga baali bagenze nga beefudde abatuwadde independence naye nga bakyusizza kala nti bajjewo Cohens batuwe omuddugavu omuzungu munda. Ne tusigala ne balwana nnyo paka lwe baafuna Omunyarwanda ne bamuleta ne bamututeekako ne bamutulemezaako. We are not yet independent. I want to see street of Kampala proper black. I want to see economy proper black people. I want to see everything proper black. Tetuli independent. Bafunayo puppet, Museveni puppet yaabwe. Kati wulira. Babadde baagala His Excellency kubanga bali mu kutya nti bw'agwawo bw'ati bw'eppaba n'amala agwawo bw'ati bw'eppaba. Kati ekyo kyebatya babadde baagala bakimwogeze kubanga kyali bakimanyi. Yagenze ne mukyala we ng'amuyina wano ku kido. Yo bodyguard we yagenze maama n'agenda gunda empale. Dadi n'agamba mwogere byonna bye mwagala tumwogera ku kipale kino. Mama yagunze eri komando. Aba bantu mubaita bakusaaga. Era naganye ojjogerako dadi yaganye tetujjogerako ekigambo kyonna. Mulembe gwa Mudebede. Kati wamawulira. Babadde baagala bakimutege akikamiremu n'akibasuulirawo ng'era omugezi n'atema. Basigadde awo nga bawuunuuna ng'empuuna malungu.
kati omulimu gwaffe kubanga ffe wano ku internet tuba tubimanyi. Museveni yagambye bagende babuulire oli munnayuganda owa wansi era amaze okutegeeza abasumba bagenda kulimba abantu mu makyaki. Naye omusumba bw'ayimira n'akyogera bw'ati ogenda omukuba oluyi ku kituuti Mukama akuwa ennyumba, Mukama akuwa omukisa gwa nnyumba. Naye bannange Kayanja ne Serwadda mwatugamba guno omwaka Mukama agenda tuzimbira amayumba agatuwe tugalinze naffe ng'aba wano bwe balinze kyenji naye mmwe Mukama yabawadde dda kyenji. Mwabanga mundaba ndi stressed ku nsonga eyo lwe nabagamba nti kiwedde lwe kyaggwa. Muwulidde? Kansirike sabagamba nti no mukatereke so Andrew Mwenda, Museveni, Fox Odoyi, nani oyo Kenzo, Muhoozi, muli ebisiyaga mwabiyigirawa mwabijjawa simu mwabireeta mu ggwanga Uganda. Simanyi Kenza wangudde award n'endala era yongedde award endala. Wacha wewe message zifuuse message wano kansoke nzije kugundiye wamanzi gye tutolontoke. Eyo nvuddeyo ekisiyaga n'okutta abantu n'okuwamba n'okubuzaawo kiki ekisinga. Bwe kiba kyetaaga kisiyaga nga kyekisobola okuggyako Museveni kijje kimuggyeko. Bayibuli egamba mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka Bassekabaka ekisooka essuula ya 22 Katonda yatuula mu ggulu n'abuuza omusajja ono Akabu mmuggyewo ntya. Omuzimu ne gugamba nze nsobola ommuggyawo kyotya ngenda kugenda nfuukire ddala omuzimu gw'obulimba mu kamwa ka bannabbi be. Olwaleero taasula n'amugamba bw'ati ogenda kikola nti kirira genda okole ekyaveewo genda okole ekyaveewo. Omuzimu gw'obulimba ne gukka mu kamwa ka bannabbi bonna ne bamulagula obulimba n'agenda n'afa. Lwaki? Katonda alina obuyinza ku bintu byonna, asobola obikozesa kyayagala. Oba nsomewo anti obudde bugenze ekyo naabadde sikitegese. Bassekabaka ekisooka essula 22 ekisooka essula 22 esembayo oba mpiteyite mu mangu wano tusooke tukiwulye bulungi. Awo ne bakola batya? Essula ya 22. Awo ne bamala emyaka 3 nga tewali bulwa eri obusuuli ne Isirayiri. Awo olwatuuka mu mwaka ogwokusatu Yekosafaati kabaka wa Yuda n'aserengeta eri kabaka wa Isirayiri. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba abaddu be nti mumanyi nga Lamosugireyaadi kyaffe naffe tusirika ne tutakijja mu mukono gwa kabaka w'e Busuuli. N'agamba Yekosafaati nti onoogenda nange e Lamosugireyaadi okulwana. Awo Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri nti nze ninga ggwe bw'oli, abantu bange ng'abantu bo, embalaasi zange ng'embalaasi zo. Awo Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri nti nkwegayiridde buuza ekigambo kya Mukama leero. Awo kabaka wa Isirayiri n'akuŋŋaanya bannabbi abasajja nga 400 n'abagamba nti ntabaale e Lamosugireyaadi nanti kindekeyo. Ne boogera nti yambuka kubanga Mukama alikigabula mu mukono gwa kabaka. Naye
Yekosafaati n'ayogera nti tewali wano nate nnabbi wa Mukama tumubuuze. Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti waliwo nate omusajja omu gwe tuyinza okubuulizaamu Mukama, Mikaaya mutabani wa Imula, naye mukyawa kubanga tandagulako birungi wabula ebibi. Yekosafaati n'ayogera nti kabaka aleme okwogera bw'atyo. Awo kabaka wa Isirayiri n'ayita omumbowa n'ayogera nti yanguwa okime Mikaaya mutabani wa Imula. Era kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati kabaka wa Yuda ne batuula buli muntu ku ntebe ye nga bambadde ebyambalo byabwe mu mbuga eri ku mulyango gwa wankaaki w'e Samaliya. Bannabbi bonna ne balagulira mu maaso gaabwe. Awo Zeddekiya mutabani wa Kenaana ne yeekolera amayembe ag'ebyuma n'ayogera nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti olitomera Abasuuli na gano okutuusa lwe balimalibwawo. Ne bannabbi bonna ne balagula bwe batyo nga boogera nti yambuka e Lamosugireyaadi olabe omukisa kubanga Mukama alikigabula mu mukono gwa kabaka. Awo omubaka eyagenda okuyita Mikaaya n'amugamba nti laba nno ebigambo by'abannabbi bibuulira kabaka ebirungi n'akamwa kamu. Nkwegayiridde ekigambo kyo kifaanana ekigambo ky'omu ku bo oyogere ebirungi. Awo Mikaaya n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu, Mukama ky'anaŋŋamba ekyo kye nnaayogera. Awo bwe yajja eri kabaka, kabaka n'amugamba nti Mikaaya tutabaale e Lamosugireyaadi nanti kitulekeyo. N'amuddamu nti yambuka olabe omukisa era Mukama alikigabula mu mukono gwa kabaka. Awo kabaka n'amugamba nti naakulayiza emirundi emeka oleme okumbuulira ekigambo n'ekimu wabula amazima mu linnya lya Mukama. N'ayogera nti ndabye Isirayiri yenna ng'asaasaanidde ku nsozi ng'endiga ezitalina musumba. Mukama n'ayogera nti abo tebalina mukama waabwe, baddeyo buli muntu mu nnyumba y'emirembe. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti sikugambye nga taalagula ebirungi erinze wabula ebibi. N'ayogera nti kale wulira ekigambo kya Mukama. Ndabye Mukama ng'atudde ku ntebe ye n'eggye lyonna ery'omu ggulu nga bayimiridde gy'ali ku mukono gwe ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Mukama n'ayogera nti ani anaasendasenda Akabu ayambuke e Lamosugireyaadi agwe? Omu n'ayogera bw'atyo, omulala n'ayogera bw'atyo. Awo ne wafuluma omuzimu ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gwogera nti nze naamusendasenda. Mukama n'agugamba nti otya. Ne gwogera nti n'afuluma ne mbeera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna. N'ayogera nti gw'onoomusendasenda n'okusobola onoosobola. Fuluma okole bw'otyo. Njagadde sitole yonna mugiwulire naddala nga nnyamba abatasoma Bayibuli. Omuzimu gw'obulimba ne gukka mu kamwa k'abannabbi be. Nayambuka e Lamosugireyaadi okugwa. Bwe kuba kuwagira kisiyaga kujjako Museveni nja kiwagira. Nja kiwagira. Kimujjeko kiddeyo gye kyava. Nga twakomezaawo norms and values eza Uganda, ekisiyaga kyegoba kyokka, tetwagala tteeka. Nga twakomezaawo Katonda yennyini abantu ne babuulirwa ekigambo ekituufu, nga bwe bava mu kkanisa baddayo ewaka mu norms and values, no need of a law, simanyi act of the law, of the what, the constitution, no. Tujja wagira ekisiyaga. Kati ogenda wulira aba TikTok nga ono mbuno pastor agambye ajja wagira ekisiyaga. N'ekyawandiikibwa okiteekako. N'ekyo ekyawandiikibwa okiteekako eky'omuzimu gwe baatuma okutta Akabu kabaka wa Isirayiri. Okiteekako. Awo wamma nvuddewo. Ekirala kye baagala okukubisa His Excellency bali mu kupoloota ababaka bamwefuulire bakutulemu ekibiina, simanyi bamuggyemu obwesige, simanyi bagambe yabookesezza, naye njagala omusajja eyayita omusajja oveeyo okyogere.
bwe bamuwulira abasajja mwe nga mugeze mu mpale muveeyo mukyogere wano waliwo akakundi akaali keekute ne Museveni mbu bagenda muwaabira ku bya firimu twakakubira mu bbanga ku mutwe bonna ne basaasaana kasita byafuluma baneka kati atawani agenda kati banna nga tebabijjeewa ne Museveni naye akola bubi lwaki tatereza State House bonna basaasaana abaali abanuupu bafutu soldiers amanya gaabwe gonna nagafayiringa gonna nengamuwa gonna nengateekayo wali basaasaana olusaasaana awo ne bagala bitandika naye nga buli omu yeekweka naye luli baali babagize bulungi nnyo nga bababuulidde ebyokukola bagenda kujja bagwewo bugwi nga babagambye ebintu bye banaayogera olwo mbuyize okufuna sympathy mu bantu ku mutwe atu bonna tebalabikako muddangamu